Iranga tuingide on program ya Feka Unyem 360. Mkuru anyamba za bamuyita BBS Fashions. Lero yankubira obusuuti buno obwebbeeyi, very classy, very exquisite. Okitegeera iranga gwa mwagala, I will definitely have to give you the number. Just so you know, mukulu ono nga 8 December wali ku Thoban Center ayinawo kye yayise fashion for charity. Ayina yagenda okukola addiza abantu era nga VIP ojja kusasula emitwalo 5, jene emitwalo 3 ne table emitwalo 5. BBS Fashion for charity inaku z'omwezi muzikuume bulungi nnyo nga 8 December. Otherwise nyingideo tashirito n'ogamba kya bebe ndi bulonje toine ensonga muli mutya abagalwa program Kawunyemo 360 basawa 10 paka sawa 11 bateka mu nsimbi ba Sky View nga bano bagamba ko kunywa kano oba tokalina waka woba waziza omwana kusomero nga tewa parking the Sky View oba wakoze bubi omwana agenda asoma ebitabo nga ali hydrated nga bu sugars buli balanced kwegamba londa ko type jogama nti eno muwala wange oba mutaboni wange jasinga kubanga yagala osoka nga obulamu asobo nywa ka fruit kumacha nanyaka orange mu no butabula nabeera nga inako ku bintu ebikyusa ku bulamu nyongere kubanga temba jokiza nti aba platinum be basinga okubanga tebafa ku lususu lwange buli bonda banga meremenya nga ndabika bulungi ngo lusulinga lwa baby omanya setaga foundation olusu lwange lufana na powder na kuzino kopagalo kwegamba ndiawo nebaza new platinum for the facials omuchala gwagala okulabika bulungi oyagala okubanga ate ovaka embalabe oyagala okubanga ate wewala olusu oluli dry jangu platinum fe tumaite tujja okukola kabere musajja na kuzino mwefako jacksta doza bakulaba endabika just butakiriza okimanyi bamala ne bagonde leo berawo ne bagamba ne kitufu platinum ekola era mbe baza itayo ne mutuwagira mwe ddala ema probaba akaviri akasaze ndo akasala byebyo buli oyigo okwefaako ebyo ebintu byoyigo kola ema probaba nkulu oyo ya nsala akaviri ya making sure nti akaviri ensonda ye inoze is a mobile baba wonna woli akusangawo ema probaba the general ekyo tusasuza kuba wambozi ngabo ziba zitambudde industry ya Uganda bingi nnyo era ndoza tutandike ne ya Evelyn Lagu tutandike ne updates za our sister mugenzi Evelyn Lagu tulabe biche biliyo bitambula biti abantu abenjawulo batusewo mikwano je tulabyeko MP wa for Kampala omubwati Shamimu Malende tulabye abantu abenjawulo sijja bamenya bityo oyinza obutaba malaya bamune kibaluma batumwe balire ddala okubanga temukwatidde wamu ne family y'omugenzi. Okay katubalabye enteekateeka ne bebogera ku mugenzi Evelyn Lagu tumufiiriddwa nnyo egamba sibasuba eri family bokka bamufiiriddwa babadde akola nabo naye eggwanga lyonna nga Uganda ate bwe tujja ku side yaffe abakyala tufiiriddwa omukyala Njasabiggwa abadde omukumu ne mu mbeera enzibu abaddeawo ekyokulabirako ekisinga obulungi kiba kyakuyiga eri ffenna n'abakyasigaddewo nti kirungi nnyo buli omu mu capacity w'oli oba oli mukulembeze oba oli artist oba oli munnayuganda owa bulijjo nti tubeererengawo bannaffe mu mbeera ey'obuzibu nze nagira mu biti wano ng'omukyala munne ekyokubiri nga faani we ku nnyimba zayimba ekyokusatu ate era ng'omukulembeze wa palamenti okulaba challenge zino zaalina era ezisanga abantu abafaanana mu mbeera nga mwabadde ayita kiki ekisobola okukolebwa waliwo eddoboozi etusobola okutwala ku fulo ya palamenti gamba nti dialysis centers mu Uganda ntono nnyo so twetaaga okuba nti palamenti etunuulira ensonga y'okuliyetinga other dialysis centers abalwadde ba kansa n'ebirala babeere nga basobola okubanga mu bifo gye bali oba omuntu oli 10 oba oli wa osobola okugenda ku ddwalirawo okumpi ne liba nga limu dialysis center esobola okuyamba so ng'asaba nti kyandibadde gavumenti ebaako enkola gy'eteekawo nebanga at least machine oba ebeera ya bwereere then nebabeera nga at least basasulira just eddagala so abadde alina issues nga nkulu nnyo ng'ate tezigasa yekka nga Evelyn Lagu naye nga zigenda kugasa Uganda yonna emabegako ng'ebintu bikyali birungi nga tutegeka bulungi shows one of the people bemadde nsosa ku posta amutegeezaako nabutegeeza nti Eve tugenda Luweero Eve tugenda Nakaseke Eve tugenda Mityana ate ngajja Eve wabadde asuubiza nti nja kubeerawo ngajja olumu ne ssente azisanga awo ku mulyango ekitali nno kyangu kuffe kuba ffe tosobola kutulanga nga totuwaddeyo wakiri ka commitment ne tukkiriza ne ba artist bannanga abasinga naye omukyala abadde teyeekuluntaza era nga ye osobola n'omujja ku ndiri n'omugamba tugende waliwo ng'abeererawo buli omu
kati mukubeererawo bambi Evelyn nga kizibu nnyo ekyobutamubeererawo era okujjako oli ng'alina ensonga nti ensonga gundi yennemesezza oba taliiwo oba alina obuzibu obw'enjawulo naye nga tewali nsonga nga kizibu nnyo obutabeererawo Evelyn abadde si w'amaanyi nnyo nti ali awo naye ng'abeererawo abantu mu ngeri yaabwe. Ffe abantu abasinga abe mu entertainment erinnya ddene nnyo okusinga ku nnyingiza yaffe ate ng'ennyingiza yaffe yasigadde wantu wamu wokka ku shows nno basobola n'okukuboola nga bagamba bugambi gundi oyo alayika aseera oba gundi oyo alayika yeematira oba gundi oyo talabika kyova tumusangawa kati bwe bakuboola kitegeeza ne wojja akasente wazibu nnyo era twebaza Katonda nti Eva afudde wakiri ensi yonna emumanyi naye bantu balemererwa kubanga sente tetulina we tuzijja okugjako ku stage kyekiri kyensaba gavumenti ensonga yo corporate oba oli mulwadde tebasobola kukulanga n'otagenda ku show ya muntu ne bakuba bintu olina sasula biliyoni ya sente oba n'okusoba miliyoni 8-7 bakubanyira obutebe bagamba obutebe wabumenye TV wazimenye bazimenye kubanga tewazze oba ofunye accident abantu bagenda ku stage nga omukono gitonya yesibyeko ekigoye kya t-shirt ye ayimbira abantu bagambe nti mutuufu kituufu nno omukono gumenyese naye azze okolaki okuyimba kuba gye source of money gye tusigaza yokka. Okay, twebaza baganda baffe ddala okukwatira ewamu okwagala omukwano gwe gusinga buli kimera twongere okupanga tusaba Katonda agumye family y'omugenzi. Actually wano Hilda Manera ekiro ekyakeseza leero nabo basuze mu Lumbejjo era